Olutalo wakati wa Azawi ne Reggie lunyiinyiitidde. Abanyankole bavuddeyo batabuse naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasuze mutya mwenna abalabi ba Meranke News. Kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira. Atanaba subscribinga mukwano nkusaba soko subscribinge beera ngo liking eno video teekako ako ka notification bell wenteekayo video obeere nga togisubwa. Naye nga muli mutya kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira. Munnange awo ku weekend waliwo show ya Comedy Store ey'Embarara ne wabaawo akacyankalano wakati wa Azawi ne Reggie. Naye okusinziira ku bantu abavuddeyo ne boogera bagamba okusinziira nga program we yali eri, Reggie yali alina okusooka okuyimba buno naye Azawi n'agenda ku stage asooka ayimbe, so Reggie naye najja ku stage ng'ayagala asooke kuba mbu program wete we yali. Kati Azawi n'amugamba asooka ogende, sooka ove ku stage nze nsooke nnyimbe. Awo Reggie n'alabika nga si musanyufu bambi, n'abamu ku bantu abali mu audience nga si basanyufu. So abantu baavaayo ne bagamba bannange banene abayimbi b'omu Central bazalawa nnyo abayimbi b'omu Western. N'agamba kale mubazaalawe nga bazzeeyo e Kampala ewammwe, naye tosobola kuzalawa muyimbi wa Western ate ng'omusanze waabwe kuba show yabadde Embarara. So abanyankole bangi bavuddeyo ne bakola zi video zaawo ku TikTok nga balaga obutali bumativu bwabwe era ne bagamba Azawi aveeyo yeetondere Reggie n'abanyankole bonna n'aba Westerner atiraaje, era ne bagamba wanaaba takikoze tebaddamu okumulaba Embarara. Naye kasooke mbateereko ka video mukalabeko nga bwe byabadde, then awo maaso tugenda kuba tukomawo ne Kasuka avuddeyo n'abiyingiramu ayina awo bwino gwaleese ku Reggie. Naye no video musooke mugirabeko tubeere nga tukomawo. Munnange byo weebitowe byali eyo Embarara ku Comedy Store wakati wa Azawi ne Reggie. Naye abanyankole bambi bo si basanyufu wadde n'akatono, era bangi bavuddeyo nga balaga obutali bumativu bwabwe ku TikTok, videos nnyingi n'abantu bangi abatali banyankole bavuddeyo ne boogera, era mu abo mulimu omwami Kasuku yavuddeyo n'abyogerako naye n'agamba Reggie asaana kwetereeza buno ensobi yonna yabadde ku Reggie. N'agamba buno amuyinako ne bwino mbu ako kazannyo ke ako kakodyo ke akakola nnyo abayimbi ababeera bavudde e Kampala ne bagenda eyo mu Western Uganda okuyimba buno ogwo omuze gwe. Naye n'amugamba ogwo omuze agulekeraawo, aba ayagala kolabo ne Azawi atuukirire Kasuku ajja kuba amuyamba okufunako eyo kolabo. N'ayongerako awo n'ebigambo bingi nnyo ebijja okunyuma nga mubyerabiddeko era nga mubyewuliriddeko. So ngenda kuba mbalekerako video ya Kasuku wano eno mumwewulirireko ng'ayogera bye yayogedde. Video yino mubeere bulungi, mweraba. Reggie
bagambye ogufudde muze buli abayimbi lwe bajja embalala ng'onyiigawo buli abayimbi lwe bajja embalala ng'onyiigawo buli abayimbi lwe bajja embalala ng'onyiigawo kati people are saying enough is enough. Reigi gwe bojje ne Kampala n'oyimbira abanyankole ku mbaga zaabwe tetuyomba gwalala ko omuntu akuyombesa teyayomba naye mbu abayimbi b'e Kampala buli lwe bajja eyo okolima mulima abayimbi kati Azawi kati ekyade kimuleeta ku stage n'Azawi nga kwali kiki baba yakala kolabo saba kolabo nze Reigi neyamye yogera nange ngina kusabira Azawi kolabo and I want to assure you ojja gifuna kasito yogera nange ojja gifuna naye mulekeraawo namulayo ku stage olidegende nze naye simanyi nti abo abaana nabo basobola okuba ne fitina okitegeera naye nga waaki ofitina Azawi mukazi watu agejja bugezi kahipo kajja buzi nakabina kagejja bugezi owalina waaki muleke byebyo mumuleke agejje